batuuse era weebali naye kyamukisa mulungi oba omubi ti tuyinza obutaba nabo programu yonna paka kugwako naye njagadde kubeera nti ntwala kana akakisa okubeera nti twaniriza abagenyi baffe okubeera nti bazze mu kibuga ky'Embale tiimu ewererawo ko ddala naye Sheikh yiye wadde nagamba nti nonkubadde nkooyekooye nsomesezza nnyo nti kampeeyoko ku basaamu ne bwe badakiika emu bbiri batoyire ku salaamu n'obabuulira nti Embale ntuuse oba omulundi gwakomeka nga ajja Mbale situmanyi najja beera nti atubuulira obudakiika obutonotono buneena akamu obubiri bwe tugenda obeera nti abukozesa naye nze Buganda wamwe mutabanyi wamwe muzukulu wa musaakulu naggwere nga ali mu studio ye mukadde waffe Shk Muhsin Burhan Kiti yamuzidde okubeera nti atuuka olw'obukulu bwa programu eno n'abagenyi ekiraamu eyo mukadde waffe Dr. Kabali Sulaita agambye Amiri musaakulu abagenyi be banga bali mu kujja programu ya Fatawa tugiwaddeyo tugibawadde babeere nti akadde ako bakakozesa so Sheikh tusansa okubeera nti tukulaba n'okubeera nti tukwaniriza mu kibuga eky'Embale naddala aho neno ku mpoza 93 akutozimu IUIFM radio buuza kumuuliza wa IUFM. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ntwala musaguno okulamusaako wenna atuwuliriza ng'osinziira yonna gy'osinziira tukwebaza byonna byetusaako engalo so omutonzi waffenna ateekwa omukisa mu byonna ebitegeeza obulamu bwaffenna. Amin. Tutambudde bulungi alhamdulillah twasalidde kayunga bayitayo Kiryamuli ejjuma gye twagikwatidde naffe tukola ku radio eyitibwa Radio 4 gyenkola naye buli lwakutaano gye nakedde ku mulimu gye nadduse nenjolekera Ekiryamuli aswiri mbadde kayunga bayita oba ku salafu tubadde kusanga nga ziri mu 10 twebaza Allah nti tutuuse mu Mbale tusaba Allah atufuule ba mugaso naddala mu lujja lwaffe luno ffenna tufunemu saidi eyaffe abazze naawe gwe tunaasanga eno tuli ffenna enkya ennakaloke inshallah ng'era bwe tujja okuba ffenna ebuduuda mutusonyiwe tuli banafunafu olw'ensonga emuba endala emyaka ensonga mu nsonga ezo amaanyi tegakyalinga galuli naye inshallah bw'anaaba omukisa omulala guza tujja kujja ku radio tubeeko bye tugabana inshallah naye nga ekigambo kimu mpozi okukkiririza mu yatutonda yebbanja eddene buli muntu lyayina saagadde muyita Allah yadde nkimanyi naye olwa okutya kwange buli lwe muyita Allah omwami George ne James bajja kusuubira nti twogera ku abasiraamu so nga omutonzi waffe ali omu kati okumukkiririzaamu lyebbanja lye tulina era obunafu bwaffe mu kumukkiririzaamu ensi etufukidde ekizibu tulaba nga ffe abeereeta muyo kaseera kakuza abaana ku masomero abantu emitima gituli mu mitwe ne twerabira nti mu kuvunaanwa okumukkiririzaamu tuvunaanwa okukkiririza mu bwomu bwe obwomu bwe bulimu emiteeko 3 bwe kuvaako gumu obukkiriza oba obufulumye kati omuteeko ogusooka kukkiririza mu bwomu bwe mu kutonda ng'omu mwennyini mwe tukkiririza era mu bwomu bwe mu kulabirira n'okutegekera twegendereze nnyo omuntu oyinza okugatta ku mutonzi wo nga toyingirangako mu ssabo tosibanga kuyirizi yonna nga tolina kye wali omugaseeko wabula nga gwe kennyini gwe wasituka n'omwegattako obumu kuvunaanyizibwa bwe bwe wabumugjaako naddala obw'okulabirira ebitonde bye
naddala ebitonde baana baffe tobyetikka nnyo birina nnyini byo abitegekera byonna gwe ebyo bitonde otegedde bibifaako mumaze kujja mu nsi ebitonde ebyo byamala kujja mu nsi nomanya ebyo bikwata kituufu ye yamanya nga tonnamanya hal ata ala al insani hinu min addahri lam yakun shay'an madhkura kati lam yakun shay'an madhkura bantu be bali batamwogerako naye omutonzi yali amanyi okay. Kati okumanya kwe yamanya ddi omuntu lwasaana okujja mu nsi bwatyo namutegekera byonna nga tannamuleeta mbi yateekateeka puroguramu z'okusoma si za muzadde za mutonzi kati ono omuzadde mu puroguramu y'okusoma kw'omwana omutonzi waffe amukozesanga wa booda bamutikaka fiizi n'akatwalayo kati gwe ekikutiisa kiki sina sente ezaki ez'okuweerera omwana alagewa bwe yategekera okusoma asoma batategekera kusoma tasoma abeere bulungi seeka okubeera obulungi n'okusoma yabyawula era si magezi gaffe tetwagalaga nti akulembera eggwanga lino yalisinga okusoma oba obiwunzise Mbale simumanyi nnyo naye mu kibuga gye mmanyi tetulina sinalaba ekizimbe kya profesa kati omutonzi waffe mbwenkanya bwe bw'aba anaagabira omuntu byanamugabira tamutuma bbaluwa yonna gwanaawa ekizimbe mu kibuga tamutuma bbaluwa yadde ya P7 amuwabwe bane ebibakuba byamabaluwa abasinga tuli ku kyarabe tukkiririze mbombo omutonzi waffe alina ekiso ekisooka ate ekisembayo mwenkanya asooka ate asembayo ebitonde byonna yekka yabiinako enteekateeka gwe atasobola yadde okulabirira eriiso laba weesimba ku muntu omulamba omwana wo n'okwata n'owokubiri n'owokusatu mbu bonna gogenda obategekera wanditandikidde ku liiso lyo oli musabemu olunaku oba oli musabemu ewiiki tobisobola kati bitumenya kuba si byaffe mu mpagi z'obukkiriza omukaaga watumina bilqadari kwe kukkiriza nti mbalina obuvunaanyizibwa omutonzi waffe twakikwatira mu layini yakugera naye kisukkawo simanyi makulu ekigambo kikye tuyinza kukozesa naye oba okuteekateeka n'okutegekera kiyinza okujja kusinga okugera watumina bilqadari n'okkiriza nti byonna yabiteekateeka byaggwa khairihi omuntu byalifuna mu buwangaazi bwe mu layini ya birungi wa sharrihi ne byalifunira mu layini emunyiga byonna biteekateeke kati oba obukkiriza bw'obanga ddala wakkiriza tolina omukisa gweraliikirira abaana baba tebasomye tewali buzibu babeerewo ffe tubayigiriza eddiini esola ziri 5 tukole enteekateeka abaana basome Qur'ani ate mwanange basics ebisinga obukulu mu bulamu omutonzi waffe yabiteeka ku mbeera ya layisi omwalimu teetaaga kakadde okujja okusomeseza abaana ne bwe baba bali mu biseera by'okusoma baba bize ffe tusobola obalindanga mu luwummula n'omwaka 2000 nga zoba 3 nakwatira mbanga pressure eva ku bunafu mu kukkiririza mutonzi waffe tetumukkiririzaamu bwe wali obuzibu tetumumanyi bwe wali obuzibu tetwamukkiririzaamu bano abantu ate tetubakkiririzaamu pulezidenti naga nti Amiri abaana bo bonna bandekere toddayo kweraliikirira bibakwata ebyange babiwedde seeka kati ate omutonzi yaga nti bonna bandekere kati ate nolabanga ebyo bitawedde kati tulanga ekizibu kiba ku ffe kituufu ono agambye nti bandekere mu bantu essaawa yonna yeefuula atavaawo essaawa yonna yennyini yeefuula ne papa waali naga nti Amiri wantegeera bubi ngeri essaawa yonna bwafa kati tewandibadde obwetaavu wa mutonzi waffe twegayirira kumukkiririzaamu byakoze bimala omuntu okumukkiririzaamu okusoma nkutambuliddeko nnyo kuba ke kaseera ke tulimu
muzadde munnange bwolowooza ku baana bye basoma saidi emu oba endala biyinza okumalamu amaanyi primary secondary university simanyi naye primary basoma biwojjolo life cycle of a butterfly nojja ku secondary ne basoma okusenguka kw'abaluwo luwo migration kati gwe muzadde munnange ebyo bitegeeza ki ennyo ekikusuza nga ng'otunula kuba mande tugenda kugula ebitabo mwe bagenda okuwandiika ebiwojjolo n'abaluwo mwe bagenda okusengukira kati abaluwo babasenguka basenguke oba tebasenguka babireke ndooza basenguka nadda byaggwe ye gwe muzadde munnange gwe ebiwojjolo bwe byava mu lava simanyi bigenda mu pyupa wabifunamu kyowulira nga bano tuyagala bakisubi nalaba birabe mu nsaasire sijja kusinga kawo naye okukkiriza mutonzi waffe ekikulu yamanyi bwalabirira ebitonde bye asobola okutwala omuzadde abazadde bombi omwana n'abeeramu obwekitiibwa muhammadin sallallahu alaihi wasallam teyalaba ku kitaawe teweza myaka 14 tekyagana mutonzi waffe omufuula wanjawulo mu bitonde byonna kati omuzadde munnange abaana bano balaga omugambo omutuufu ateekateeka byonna gwe byetikkule bagenze temunkooya waliwo omuloodi nyini ensonga waali mwogerenga naye nze wanantikkanga nja kuleetanga tusinkane enkya insha allah nsaba omutonzi waffe naatuwa okufumiitiriza amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته tuyanze mukadde waffe Shk Muhsin Burhan Kiti okubeera nti otuwaddeyoko kaddoozi eddakiika zino otuwaddeyoko n'obugambo bwotusibirira kansuubire nti bugenda tuleka kyekimu alhamdulillah era nze abadde eralikirira feezi ndowooza kati ndi mukkakkamu ng'ozita ebiwojjolo bonkoledde ebiwojjolo nti siina kyensobola bikolera takubira mpeera batukubire omukadde waffe tumukkiriza beereeta agenda kuwumula tusinkane ffenna wali eri ennakaloka olunaku olw'enkya allah wabasi